Anita Among atesitinze ku kyebayita obukambwe bw'abaana abasajja. Mwami Mpuuga njagala bamusibe ayige kireeta ekituufu nti His Excellency Kyagulanyi byonna byeyayogerako bituufu. Okyegedde Mwami Mpuuga ne banne we baali asente z'omuwoomusolo njagala babasibe naye bo kye batya nti Anita Among amobilizinze alina state resources alina influential mu government organizations zonna, influencinga mu judiciary, influencinga mu executive, influencinga mu legislature. Ne bagamba ono agenda beera threat. Ababaka nabo benyini beeralikirira bamanyi kiddako. Ubagenda otesitinga ku bulumi bw'oyo omukulu. Webanategeera nti twali tulina okwerwanako ng'abannansi ng'abantu b'eggwanga regardless oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa FDC obadde olina okwerwanako ogambe tuheero gwe bayita military leader. Tugenda jigulawo nino kuba ku SARS ow'eggumba member parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakama yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Gwatulaba ku Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Olunaku olwaleero ndi ne Honorable Magezi David William yali yeegwanyiza oba pulezidenti bwa Uganda, omusajja ow'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama nga bwe watugamba n'akulivula naye tukulinze ssebo naye wagamba nti ojja kubaka ba Parliament 2031. Sidda kuwa president bwa ggwanga kambulekere His Excellency Kyagulanyi yaba tukulembera naye ku bwaka bwa Parliament 31 mu Nnindi ab'Ekyaddondo mundabiranga ddala. Ogenda wane wali gundi Nkunyingi yesebo era Honorable Nkunyingi ndowooza awo minge okufuluma anteeketeeke anteeketeeke akadde konna tuyingirawo okuweereza Abannayuganda mu maanyi. Mukulu ntunulamu abaana sitegere bye bakoze nkuliko oyingirawo n'amaanyi mayitirivu era Ekyaddondo East bane mundabiranga ddala 31 kanjije mundabe obuweereza mulabe ku buweereza bwe bayita obuweereza obwaddala. Honorable ng'obadde obuze ennaku zino badde ndi mu kunoonya ssente olina okukola olina okubeezawo obulamu bwo bintu bingi ebitambula mu Uganda so si kubula naye ebintu ebigenda mu maaso tuba tubiraba tuba tugezaako mu ngeri yaffe n'okunoonya ssente obulamu bubeerewo. Tunyigirizibwa naye tewali kyakola mu bizinensi bwange obwa ice cream bonna babugoba ku makubo ne babusendasenda kwegamba nga nina okwetereeza nina okudda bujja kwegamba obulamu butambule bwe mbaddeyo naye nga mbadde saabula mbaddengawo njesewo. Bingi ebigenda mu maaso essaawa zino wetwogerera abadde Speaker of Parliament eya Uganda omukyala Anita Among wetwogerera essaawa zino bingi ebimwetoololera era nga bimu ku ebyo kwe kuba nti ali mu house arrest atakyakirizibwa kutambula era nekinawuliddeko mbu ne passport yamugiddwako sebosesi tebakyamukiriza kutambula bamunoonyerezaako kugata ne bakamishona oba bali bana abafuna ensimbi
era nga mwaba bafuna ensimbi mwe muli nabo opposition nga mwami nga Honorable Mpuuga yafuna obukadde 5 era kigambibwa okuba nti nno naye y'omu ku abo be bali mu kunoonyerezaako okulaba butya engeri ensimbi zino gye bazifunamu na byonna ebibyetooloolerako. Ebigenda bino mu maaso byogerako kisaawa zino. Abali mu kwata abanaawe batandikire ku bo. Kuba President Museveni mu ggwanga muno yakulira enguzi. Ng'otunuulira ssente za Waroko, za Wapineti, za Wabaani, ze zandibadde zisooka erunoonyerezebwako. President Museveni yandisoose okwesiba. Ne yeeteekako empingu ne yeetwala Luzira. Wadde n'ekyakola ekyo kirungi. Kirungi. Era babakwate nabo babasibe. Naye ng'omuntu akulira enguzi mu ggwanga muno ye President Museveni. Naye ng'ebyokukwata ababali b'enguzi kituufu era kirungi. Tusaba bakwatibwe banoonyerezebweko. Kati kuda ku side ya Right Honorable Anita Amongo ni musanyufu nnyo. Rebecca Kadaga yayina essomo ddene nnyo obuzibu bw'abaddugavu tetuyingira ku nsobi zaffe. Bano abasajja tebatwagala, tebalitwagala, batukozesa bukozesa. Singa Uganda ekyakitegeera nti abasajja bano batukozesa bukozesa, agenda keera ku macaddemu amagezi. Right Honorable Anita Kadaga yabakolera buli kimu. Najjawo egirimiti ne bagijjawo abakoledde buli kimu kyolaba. Yatuuka Rebecca yanabagamba temunjija mu kafo kano ke mbadde nnina kupate. Kiki sibakoledde? Ono yakayingira muyinza mutyo mukuza mu ranks ne muleeta ku eno level. Tebamuwuliriza. Ne bamugamba genda eri. Dr. Kiza Byesige eyalwala nabo mu nsiko abajjanjabye yava ne ku mulimu gwe ali mukomera. Tewali misango, tewali kiki. Naye mwe muliyiga ddi bano abantu ba mitima mibi. Honorable Anita abadde mu bbiiru eno ekyasinzo ekabiza Bannayuganda ereese buli muntu stakeholder w'eggwanga lino ng'abalaga nti nze ndiro ye erimwe bantu mmwe ngenda baweereza. Naye nga kyafa bamuddiza obwa sipiika gino emyaka emeka? Emyaka 5. Naye nkulaga abasajja bamugambye genda eri. Bo bali constant factor mu bino byonna babasendeza omusolo bo beteekako olukomero kubeera nga tewali ababuuza accountability, tewali ababuuza ssente zirazeewa, tewali ababuuza mwe mukoze eki, tewali agenda kubabuuza bo bali essente z'omusolo. Okitegeera? Kati awo we wali obuzibu. Kati twetaaga okubeera nga tumanya bo abakwata bannaabwe abagoba bannaabwe bo nga ba constant factor mu kino. President Museveni ye lwaki tava ku bukulembeze bw'eggwanga lwaki abugaaniddeko? Anita Kadaga yamugamba naye gwe obadde mu kifo ekyo tuvaamu. Naye ffe lwaki otunyigiriza? Naye ng'ekyo tukyandibadde kyawamu tuli mu famire rule. Omunnayuganda alina okukitegeera. Nze ndi musanyufu nnyo nti Anita afune ekyokuyiga. Nti bano abantu bo bali ku famire rule. Bo be constant factor, bo tebavaawo mu bifo byabwe okumala emyaka 4 we bali. Ffe batukosa nga pooni bakuteeka wano ne bakujjawo ne bakosa kiri ne weba ekintu okyagala nnyo bakujjawo ne bakulaga nti ffe eggwanga lino ffe abalifuga. Naye Abannayuganda tetuyiga. Okuva ku Kadaga tetuyiga. Kadaga yabagira term limit. Age limit ne bazijjawo. Omusajja afuge mpaka walifa. Wuno Anita baleetedde bbiiru alowooza bali mu protected sovereignty, alowooza naye ali omu ku sovereignty gye bali mu protectinga. Anti kakati Anita Amongo kimuvunaanya buli bwanguzi n'enkozesa y'ensimbi embi mu ofiisi ye ne mu parliament yonna. Bosi babbi waliwo yali abagobye. Bosi babbi omanyi sente abantu abo ze babbye Omunnayuganda yatamanyi ngeri ki bantu abo gye babbyemu ggwanga lino. Abantu babbi loko omanye ekizimbe ebbanga gye litutte, omanyi Rubowa sente ze babbiddeko. Okimanyi nti Rubowa bakateeka mu trillion emu mu bilioni nga 3 nga tewali abasiba. Kyogamba Anita yabbyeko trillion enamba. Njagala nkubulire bano abantu. Obuyinza buli mu famire etya? Mu famire emu. Twabagamba balowooza nti abali mu opposition be batali safe, naye nabo tebali safe. Kuba oli ajakera ku makya agamba oyo mumukwate walabe ekyatuse ku nammere. Tewali ali safe. Oba oli mu opposition, oba oli mu government, oba oli wa azirongazi obagambako nga bakola ebikyamu.
azilonga azibakola bento oli threat eri position zaabwe bo bagala babbe nga teri abagambako bakuba omunansi nga teri abagambako batte omunansi bamusibe nga teri abagambako kati Anita Amongo ekyamugisizawo bagamba Muzeeyi Museveni nti ayagala ntebe ya ggwanga ndowooza wamulaba najja neyeewozaako nze banange saagala naye nga ye omuntu ye teyeyagaliza nga ye omuntu kibi okweyagaliza si kibi ogamba nti Museveni wanaavaako nange entebe yeggwanga njagala kuba fena it is a free market buli ayagala yesimbewo entebe si yansikirano okitegeera naye baami mukazi watu yajja n'agamba manaye munsonyi we abo balimba nze saagalangako ntebe Muzeeyi Museveni gwanaasongako gwe nkola ki gwe ngenda naye gwe nja okuwagira ndowooza olabye level gye tuliko ndowooza olabye engeri gye batulowalinzeemu abanansi bano abantu tebaagalizangako munauganda kirungi nakimu njagala omanyi tugala ntugamba banauganda ne balowooza tusaaga ne balowooza tuli mu kulimba njagala nkubuulire bano abantu babadde be protecting sovereignty nga yaabwe batufuge ng'embizi batufuge ng'ente batufuge ng'embuzi nga bakole nga bonna bagala nga teri muntu n'omu abagambako wothreateninga position zaabwe nga bajja bakujjawo either bakutta either bakusiba kasita olaba nga olina omumwa oba oli mu NRM oyogera ku bikyamu kati balabe nga Nammere ayogera nnyo ebikyamukyamu Nammere ye ayogera era ndowooza omulabe wa NRM naye abadde nga wadde akalulu yabbakabbe naye era abaddeyo omu ku bantu abali voko nga agiyita wogenda mu public administration eyo wansi nga abantu abalwanirira mu ngeri ye era nga wagenda ku district olaba nga alwana wagenda ku state ku council olaba nga alwana naye balabe nga omumwa gukoze kutya nga gususse na ye badde mu byabwe akatimbuulira Nammere bamukwatira ki si waabwe naye Nammere ndoze kyamukwasizza kulumba kabanda kati sebo gwe ffe twogerako awakanya CDF byatuma kabanda kati nze Abanauganda tujogeddwa tumanyiddwa mpaka bwe twejjako bano bamusibira mu bbwa family ey'emu bweti era nze njagala ogamba otafire yaddako bagenda mukwata bamusitule ng'atalwanangako mu lutalo bano bakatumba bajjeno katumba bagenda bakwata babasitule nga batolwanangako mu ntalo okitegedde lwansonga Katonda ze tabamanyi talwanangako teyaliko omusiko nammwe yayagala byayagala bikole kasakera ku makya nga asanyuse nga agamba gwe funa kino kasakera ku makya nga anyiize nga agamba gwe genda ali driven by emotions ebigambo bye twogera wano ku media bimunyiiza naye afuuse wa social media kuba ebintu bye official communication azikolera ku social media Anita Amongo bamugobedde ku social media yali agamba ife nze siri victim webyo mozi byayogera nga Honorable Ssemujju amugamba amugamba munnange bino ebintu mubiraba ng'ebyokusaaga naye ono musajja byatwitinga byakola eggulo lumu yatuvumye nti tuli ba cronies tetulina kye tusobola kukola n'atugamba tajja kujja teyazze ebintu mulaba wagamba okwata ono ng'amukwata yakwata ebintu n'amuteeka mu basement n'amukuba n'amwambula n'amusalako ebirevu bale ebintu tubivumirire Anita amugamba good enough mze am not a victim kati she has tested on the medicine of her own made kye nabagamba we are all victims of bad governance abantu tebawulira kino kituyigirize era kituwe ekyokuyiga nti ffenna tuli ba victim wakera ku makyanga gwe mutunulidde bubi nga gwakwata bajja bakutta nga bakuyingiza basement eyo si nkola y'amateeka kati kino Anita Amongo kimuyigirize ne banamuteeka eri ne bamuteeka mu kifo kyonna ayige nti Abanauganda be nalina oweereza si President Museveni nalina okuteeka decisions nga ziri independent kimuyigirize engeri gye bafulumyamu Rebecca Kadaga ng'omuntu atalina kitiibwa ne bamumiretinga kaluka speaker ne bamumiretinga ne bamugoba ku seke ne bamumiretinga byonna bimuyigirize ne bamuteeka yagenda batalina maanyi Anita Amongo atesitinze ku kye bayita obukambwe bw'abaana abasajja era kimuyigirize nti bano abantu tebatwagaliza tebatwagalangako okuva ku ntandikwa okuva ku luberyeberye omuntu abadde royo naye bo kye batya nti Anita Amongo amobilizinze aina state resources ali influential mu government organizations zonna influencing mu judiciary influencing mu executive influencing mu legislature ne bagamba ono agenda beera threat anti asobola okera ku macha n'atandika wa kintu kye ne bamukiririzamu kati ate bamutya nti alina ne sente atazigaba ate bo tebagaba sente naye ebimuvunaanya ne Bannayuganda bennyini babirabako
engeri Anita Amongo gyabadde jalabyamu ng'ali mu ntebe y'obwa sipiika engeri gyabadde agabamu ensimbi era abaka ba paalamenti era nga kigambibwa okuba nti ne mu paalamenti omu abadde nga Katonda abaka bagenda mu ofiisi bagenda kumpi bavunnama buvunnami olw'okuba nti abavugirira ensimbi amaanyi gaalina mayitirivu bw'olaba ennyumba zaalina kubanga Rosemount yasooka yali ennyumba y'Ebungereza bamutekerako sanctions neyewukana nti ennyumba teriiyo nekigambibwa okuba nti President Museveni bwe yakola okunoonyereza ennyumba n'agisangayo naye n'asirika. Tunulira amaka g'e Bukedeya, tunulira byakoze mu bbanga ettono ng'ali mu ntebe y'obwa sipiika, kati nga bagamba nti ensimbi zino zonna azijja wa? Ababuuza nti azijja wa si ba gavumenti n'abantu ba bulijjo era nga ekyasembe ekyo ky'emmotoka Rolls Royce esinga emukwezi esinga ebbeeyi mu nsi yonna. Gomanya abantu ababbye sente mu ggwanga muno nti Anita tali omuna ku bo mubasinze okubba abo abantu babbi Abannayuganda tebamanyi ngeri ki abantu gye babbyemu. Ono Anita Amongo tali omuna ku bantu 100 ababbi mu ggwanga muno taliimu. Naye abantu babbye eggwanga lino leka nkikubuulire. Anita Amongo sisuubira tuba yali abbyeko wadde biliyoni 10. Abantu babbye sente. Anita Amongo sente zayinza okuba ngabba ku bukomiti ayisizaamu kino ono amusonyiye ku budget ayisizaamuko naye ezo si sente nyingi. Naye abantu ababbye sente nga bazisana mu budget nga bazisa mu system mwennyini. Abantu ababbye obugagga bw'ensi eno, abantu ababbye gold w'ensi eno bo temuboogerako. Anita Amongo kyakola si kirungi era si kituufu. Ne tulina kusooka goba mwami Museveni. Ate njagala nkikubuulire fe opposition tulina okuyiga okuzannya kye bayita ebyobufuzi. Okitegeera? Tulina okuyiga okumanya nti bano tulina bazannya mpaka tubajjamu kye twagala naffe. Okitegedde? Nti Anita Amongo oyo mulaba. For opposition twandibadde kati saaza kakati tumuwagira gye kuba speaker independent. Omuntu goba gye kuba speaker goba takomeza bwabenaale nga bagamba nti oyo mulyake ate mu opposition gumwagala okwaniriza kuba fete tulina na numbers okuche bayita okuzanya politics. Anti kati bw'omuyita n'omwaniriza mu opposition obanga awagira ekyobulyako bo buli bwenguzi. Anti kati nabo bali bagala kozesa mbu Anita Amongo ali anguzi bamugjewo. Okitegeera? Nabo kye batya. Anti Anita Amongo osobola you can convince her to come on your side. Okitegeedde? She's a civilian. Agenda walaba future. Okitegeedde? Asobola okulaba ngeno tali kiddako nga government bagenda giyiwa. Namwe mumwetaaga. Mumwetaaga ku ngeri ki? Mumwetaaga naye ateke effort y'omu change eno. Okitegeedde? Nti baba bamugobye eri mwe mumulo kaminge. Opposition naffe tulina okubeera katusaka abantu abamu be basudde. Kuba tubeetaaga balina resources. Balina influence mu government. Government eno tugenda giwemene eggulu nga ekigo nga naffe tulina be tufunye abali mu government. Gwe lwaki abantu baffe betugoba bo government bawero kaminga. Okitegeedde? Nti tulina okuyiga okubeera abantu abageze ennyo. Nti Anita Amongo ffe twandibadde essaawa za kakati ne tuba tetumwagala tutya twefuula nti tumwagala. Naffe tumuggyemu kye tusobola ekiyamba abanansi. Naye ate aba opposition babadde balabanga Anita Amongo abalise nnyaka kanja naddala mu byakolera era twali tumaze ndowooza nga tuvudde mu kulonda obbanga lino tuyisemu lino ettono yagamba nti bagenda kukola buli ekisoboka okulaba nga bavuba buli opposition okumuza ku saidi yaabwe. Era yavawo era yatuka n'okugamba nti mu kisanja ekyo ekiwedde twabaddewo nnyo opposition. Kati ye gwe bagobye. Ffe tulina kubeera safe haven eriye. Era tulina kusaba na busabi ajja ku independent. Kuba wajja ku independent kale ajja kuyiga okukola decisions eziri independent. Neka obaleeta oboth ogenda mubeerako n'authority. Era agenda kukola bye baagala. Okitegeedde? Naye kati Anita Amongo aba ategedde nti bano abasajja babi. Sayiseewo ku kaadi yaabwe, sayiseewo ku their mercy. Kiba kitegeeza ffe tusetiza president nti ebintu bisoboka aba tusetingidde. Kiba kitegeeza nti tagenda beera controllable kwata ku kutu osika otwale mu kutiya. No. Kati ffe tulina okumanya engeri gye tuzanyamu ebyobufuzi kuba akazanyo ka Museveni twakakkiriza tukabeeremu. Okutandika olunaku lwe twakkiriza nti tugenda mu kalulu. Ne tukkiriza nti Abannayuganda tebasobola kwegugunga genda ku nguudo. Okitegeedde? Kati kiba kitegeeza omuzanyo tulina kuguzanya nga naffe tuli smart nga tuli bagezi. Essaawa za kakati ffe twandibadde tubudaabuda Anita. Nga tumugamba jangu weesimbewo. Ne tubadde tumwagala tutya ne tunaba tunaamugoba. Naffe tulina okumukozesa okumugjamu ekiyamba abanansi. Nti tutya tumugambe jangu.
era singa abo opposition bandi bamanyenge je bazanya mwebyo obufuzi tuone baleka twafunye daba muogereza babageyina aba musososa bamugabe nkubulye jangu osobola bakuba akalulu oyina babaka bangi ochegede abo opposition bamusunde nayenga abakyasobola kubanga bakigezako kukadaga ni kigana kubanga era bolabe jinja ani kadaga enkuba yali yanjawulo enkuba yakadaga yali yanjawulo Anita Amongo Mugabi ate abadde royo eri abantu be bangi bayambye ate kisoboka ebintu ebimu tetubikiriza muna ebisoboka ababaka nabo benyini beralikire bamanyi kiddako tebamanyi future NRM na fate ya PRU bali awo bonna tebamanyi kiki muhozi bamutya balabira ddala bagenda okuwa ku dictator oli omuzibu kati bamanyi bali awo basinza general muhozi tebamanyi kiki kyebeyitira ochegera baleta munnamaje okulembera ba civilian ate munnamaje abalazeeko nti ebintu bye byamaje kola kina akutwale abanayagano balwa kite bayiga kati gwe civilian okero otya wagire munnamaje okujja mu political position enale mwero abali mu enale baloza bali safe naye mpaka ubageno testinga ku bulumi bwoyo mukuru webanategera nti twali tulina okwerwanako ng'aba nansi ng'abantu beggwanga regardless oboli wa NRM oboli wa NUP oboli wa FDC obadde olina okwerwanako gambe tuhero gwe bayita military leader ochegede kuba bana abafunamu abasiba bamuwana supreme leader basiba bakola ki bo bafunamu nate gwe omunansi gwe omuntu wa bulijjo ojakera kumacha babbe ekintu oveyo game naye kino mukoze kibi enkera bakukime tuzeyo mu mulebe gwa amini nti yakola kyayagala tomugambako kati njagala mbabulire ono wanajja tewagenda beera nfuga y'amateeka era Bannayuganda balina okukitegeera nti ebintu bigenda kubeera biralamu nti wokera kumacha n'omunyiza gwe bakuyodde wokera kumacha nekola kiri gwe bakututte okyegedde kati Bannayuganda njagala bategeere nti Anita Amongo abeere kyakuyigirako Kadaga yabayigiriza ne batayiga Kadaga bamugoye mu humiliate naye Abannayuganda abaddugavu bawa tetuyiga that's the biggest problem nti wotunayiga okuyiga nti omuntu ankoze kino naye bana abantu bagala tufuga nga family bagala balete muwozi avewo balete ruhamya avewo ate nga waliwo ababikiriza mu kubabbo babye gwanga ate bakyaliwo bakyagala okubbira ddala okukuba oluseke mu kitafu ky'eggwanga ati tatali omuna ku bantu nkugambye ekikumi ababye gwanga lino taliiko they just avudde eri from zero to hero agudde mu sente zatalabangako ezikola buli kimu nti erolo zero simugirete nejja zibitekawo kizimbe nekijja enyumba njagala nejja naye waliwo abantu abalina obugagga obukubisaamu obwa Anita Amongo emirundi nga 10 wano nga babulina nga babba naye nga teri abagambako fe tumwetaaga omusundasunda aje ku independent wajja ku independent agenda kutegeera okukola independent decisions okitegeera era tumwetaaga mu bintu bibiri tumwetaaga agwe sara yaffe era tumwetaaga omukozesa opposition yitaga kwesa Anita Amongo agwire ddala kuba wajja ku independent. Let me tell you, when the desirable are attainable, embrace the available though undesirable. Gochogamba bakaba nupu tebagenda kulonda mu parliament speaker bagenda kulonda ni namba yabwe ntono ne weba anti ne matalinga kati bona bagenda londo both opposition yale esani oyinayo mbaka opposition weyaga 24 opposition tugenda kuteka wana makanda waliyo mawonete banaba kumudda mabega naye kati Anita Amongo wajja nze mba supporting abawanira Anita Amongo ngaze kuba independent kwa mukuba akalu kitukolera agenda fuka nobody chigiriza abaliddako nti wetaaga oweereza abantu oweereza President Museveni ekyo kimu wawangula agenda kuyiga okola independent decision aweereza abantu aweereza muntu individual ekyo kiba kiyamba opposition okubeera ne parliament eri sanity kiba kigenda amaanyi government egenda gateeka kuye kumurwana bamegesho atafuna sente kiba kitegeeza parliament egenda kubeera mu sanity naye both wajja tewagenda beera sanity era egenda beera ya yes abogoba yes ochagede twetagawo omuntu ngali kunuto grounds ate kunuto grounds sawa zakakati asobola okubeera kunuto grounds ya Anita ngajide ku independent agenda kubazeemu amagezi byonna bitukolera wajja ku independent nagwa kife kitukolera kuba twayagala dagwa yatekako damanyi nde wawangula era tumwetaaga kuba agenda kukola independent decisions ezirimu amagezi than both oba mawu
omunauganda njagala akitegeera atulaba nti bino binsonga za bwongo kuteeka mu bwongo kunabo kubazanya kuba guno omuzanyo twagukkiriza President Museveni agutwalemu atwale process by process era ne tukkiriza nti naffe twagala tumukubire mu kazanyo keke nnyini ate guno omuzanyo gwe waliwo abagamba nti okusinza nga bwe balaba ebintu nti omukyala Anita Amongo enkozesa obubi ey'ensimbi mu ofiisi ye nti egenda kukwata ne ku bantu abalala baliraanye because bw'olaba nti waliwo enteekateeka eriwo ey'okunoonyereza ku bakamishona abaafuna omusimbi era mu abo mwe muli ne Mwami Mpuuga yafuna obukadde 5 kino kirekawo opposition kubanga tujjukira bulungi nnyo nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okutwaliza awamu bwe bali bavunana Mwami Mpuuga okulya 5 twalaba bana NRM bangi ne bavayo okuwolereza Mwami Mpuuga ne bakamishoners abalala kati singa okunoonyeza okugenda mu maaso ne kizulwa nti ensimbi zino baazirya mu bukyamu kirekawo Mwami Mpuuga Mwami Mpuuga njagala bamusibe ayige kireeta ekituufu nti His Excellency Kyagulanyi byonna bye yayogerako bituufu okyegedde Mwami Mpuuga ne banne we baali ssente z'omuwoomusolo njagala babasibe lwa nsonga bali mu opposition nga bagamba bali mu opposition His Excellency Kyagulanyi n'abagamba lwaki mukoze kino ne bamutwala ng'omukyamu ne bavaayo ne bakola ekibiina ekyaki n'abagamba banaye muleke tubabonereze mu kino ekibiina muyige bo ne balaga nti they above the sea level njagala Mwami Mpuuga bamusibe kuba guno omulembe gwe tuliko mulembe Mwagulanyi era Kyagulanyi yatugamba nti tubalabira ku bikolwa byabwe Mwami Mpuuga yazimba erinnya lye gaddungi nga mukulembeze mulungi naye obuzibu bwe yakola kumuwa ssente n'azikkiriza ate bwe yamala okuzikkiriza omukulu n'amugamba zizzeeyo n'agaana tekiina kikyali kikujjako kaalyayo yonna okugamba nti bannanga bannansi zino ssente kituufu baazimpa nga simanyi zaaki kwekaza nti baazimpa ye neziraba ku akawunti yange naye kweziri nange nakola ntya nazisirikira nninde ndabe zaaki baŋŋambe naye bannange mukwate ekinene kyawange 5 byammwe ebibyo bweppa kuba Mwami Mpuuga alina ssente 5 ssente ntini nnyo naye Mwami Mpuuga yagaana okumira ego ye yamera kibayita jingoism egoism n'agaana okuyiga kati kigenda kumuyigiriza n'omulembe gw'omulembe oguliddako okuva mu Mwami Mpuuga n'abaana be bajja kuyiga kuba image bamutandeka ye5 tegenda kuva n'abaana be baliyagala okwesimbawo bali bagamba kitammwe yabba 5 kati yiyo yavudde ku 5 nti yeeyongedde ebirala ate teyavuddeyo okuzoogerako nti ye asirise akkiriza abeera obuzovudi guno omulembe tegugenda kudda mabega njagala nkikugambe abo bonna Bampuuga babasibe babakwate bayige n'abakwata naye muli wanguzi bonna bali banguzi bonna nabo baveewo bagende nabo beekwate omuku omu yeetekako empingu mpaka Luzira okutandikira ku President Museveni yasinze okulya enguzi wano mu ggwanga yasinze okukkiriza enguzi ebeerewo mu ggwanga wano yasinze sente ze yeewa zawadde ba Pinet eyo yonna nguzi naye ensimbi tazeewadde ziyita mu palamenti palamenti emala kuzikakasa yennyini yazireeta mu bajeti ye okuyita mu baminisita be waliwo omubaka wa parliament yagamba nti tuwe Pinet sente waliwo yagamba nti tuwe Loko sente ziva mu baminisita be bajja bakoze budget parliament yakupopuliating nti wano mukendeze wano mukole nti wano mutaddewo sente nyingi wano musireke mujjo gwe mugaso gwa parliament ne President Museveni alidde enguzi ng'awaaba abantu sente ate nga tekuli accountability teri amanyi sente gye ziraga kati Mwami Museveni gwe tulina osooka yekizibu ky'eggwanga kino gwe tulina osooka okugjawo ngaffe omulembe omupya omuto omanyi otujja nitwogera ebigambo bino balowooza tuba tuli mu kusaaga naye kati ndowooza bazze babirabako bazze bayiga okutandikira ku Rebecca Kadaga kati nze ekisinga okunnuma nti bano abantu be bagoba President Museveni ekisinga okunnuma ku gavumenti ye nti ayina engeri gyakuttemu abantu nti omuntu ne bw'aba ng'ali ku lowest ye era asigala agamba Muzeeyi Museveni tova ku main kati nga Kadaga bamuswaza ne bamujja kuba speaker ne bamuswaza ne bamujja mu kifo kye ekya vice female national chairman ne bamujjayo yonna eyo naye era akulaga yeesala gomesi ya yero n'agenda ku mikolo gya gavumenti oba Mwami Museveni wano we yatandikidde ku nguzi kubanga twalabako ayo mabega
yavaayo ne yeetondera eggwanga n'Obuganda kanti kwebyo tubasobezza tubeetondera era kati kino ekisanja yagambye nti ekisanja teri kwebaka oba bwe yatandikidde okulwanyisa enguzi atandikidde ku sipiika enguzi agirwane nga ye kennyini ava ku ntebe y'Abannayuganda yaba atandikirako waba yagala okulwana enguzi President Museveni akere ku makya nti bannanga Abannayuganda entebe yammwe yiiyo mulonde omukulembeze gwe mwagala yegenda okubeera entandikwa y'okulwana enguzi naye ng'akyali mu ntebe eyo ye kennyini ayimirirawo ku lwanguzi okuwa babaka miliyoni 10 za nguzi buli kimu abadde atambulira ku nguzi ababaka abayagala ekiro kyagala abawa ssente zaaki zamuwa musolo nguzi tewali system etambudde mu gavumenti nga teri ku nguzi era njagala okutegeeza abantu nti President Museveni tali willing kulwana nguzi kuba ye nguzi agiwagira agamba n'ogamba nti bano abantu babba ne bateeka wano zooteero singa badde babba ne batwala ebweru kyandibadde ekizibu naye bano abateeka wano balungi era n'agamba IG tokola kye bayita lifestyle audit n'abamagye bye yagaana okubakolako audit kati mubalike bali mu kubba ssente nga bwe baagala balina classified budget abamagye State House ina classified budget eyo nanguzi kati President Museveni kyasobola okukola okulwana enguzi kutuyamba ye kenyini n'ava mu ntebe y'Abannayuganda n'agamba nti His Excellency Kyagulanyi mpangudde yiye entebe oba omuntu yenna banaye Abannayuganda yiye entebe yammwe naye ng'akyagala oleeta mutabani we uyo gwali mu wakalayininga uyo bali mu kukwata bannamereba aba NRM uyo bali mu kola be baagala abantu bawambibwa abantu battibwa mboloze mbw agenda lwana enguzi ekyapaana era ekyo temukisuubira kati Rebecca Kadaga yababuulira era ne tumuyigirako yagamba President Museveni singa sinze na kugirawo age limit town limit singa sifa bagijjawo wandibadde wagenda dde lwa kitulolo okulunda ente n'amulaga nti ye gwazaayo okulima ebikajjo Anita Amongo yabadde alowooza protectinga sovereignty yaabwe nga naye alowooza ali omu ku sovereignty gya protectinga anti baamugana ogenda ebweru amanyi wano agenda kufutubbala bamugambye nawe kwata ku nkoona genda ewammwe Bukedya olime soya era bagenda mukwata bawa obufoofufu eno nga tolina decisions osobola kutwala bakuteeka eyo manye nti naawe ogenze baleta obozi abaya akasitukamu naye againize fem omanyi kifo ekyo kirina obuyinza olw'abaana basatu mu ggwanga naye bagambe nti naawe kwata kati bo batukozesa bukozesa naye board ya constant factors mu ggwanga muno bo tebaagala kuvaawo baagala kukola dynasty baagala kukola family rule awe wali obuzibu enguzi tosobola girwana nga buli ali mu kitongole ky'amaanyi wa family ba nephew ba uncle ba sister bani bonna ba family tosobola kulwana nguzi abantu be bali mu fe by'amaanyi tebakola naye babba kingi kye bajja mu gavumenti naye bo bateeka mu kitini ababakolera emirimu baba bana babulijjo bo basiiba ku nnyonyi basiiba kulya mmere nungi basiiba kuzimiyami abaana abo temumanyi banyindira balinga batabeera mu Uganda omusana tegubokyangako batambulira muzi esi naffe twagala Bannayuganda tuwulire ku obwo obulamu obulungi Omunayuganda agende mu ddwaliro nga wali eddagala Omunayuganda atambulire ku luguudo nga aseeyeeya Omunayuganda agende baleme mukwata bintu bya kisiru ku luguudo. Okay. Kakati ensonga eno omulamuzi wa kkooti ya Ssemateeka omulamuzi Frederick Martin Stephen Engonda Ntende akukulumidde abalamuzi abatafaayo ku ddembe ly'obuntu naddala nga bawulira emisango egirimu bannabyabufuzi wano anokoddeyo ekyamunnakibiina kya NUP Waiso Mufumbiro okumibwa omukisa okuziika mukyala we newankubadde nga waaliwo omukisa okumweyimirira mukadde we yafiira omulamuzi Engonda Ntende abadde mu lutuulo olw'enjawulo olutuuziddwa okujjukira emirimu gy'akoledde Sigeddamuzi ng'ono yabadde asiibula byabaddewo ennaku 2 ndowooza 2 emabega ffe tusaba n'abali okusaavinga anti abantu amu bagamba nti lwaki abyogera amaliriza kuba kimanyi temulina kye mugenda mukola okitegedde singa abalamuzi bayimirira ne boogera nga bakimanyi nti wali kye bagenda tukola tuli balamuzi President Museveni siyalinako obuvunaanyizibwa Abannayuganda batulinako obuvunaanyizibwa abo balamuzi bagenda ku ssomero ne basoma naye lwaki abyogera ng'ali tayali eyabadde mu retirement speech ye yes ng'asiibula
lwaki teyabyogera lutalina maanyi talina buyinza obwo bwe buzibu bwe tuyina nti babyogera basiibula babyogera basoose tuukako buzibu nga nabo kibaze batuukako ndowooza alaba oli eyafiirwa bbaawe babyogera bamaze okulaba ku bulumi abaluganda bwe bayitamu otegera naye twetaaga tuyimuse eddoboozi kuba eno famire lulu ffenna etukosa oba oli munabuzi waawa oba oli waawa naawe ekukosa nammere wa NRM kaada mbu sitooka empya awoza mamito papito baba mamiminze awulemu papito baba papitinze nabo bakiwulire bamukutte tera yabayiseemu basa abantu basatu kati NRM kiba kisobola otuuka ku NRM kaada ate gwe omunaku ali eyo wa bulijjo ate gwe magezi akeera ku makya n'oyogera ng'oyagala enfuga y'amateeka ebeerewo nti tetuwali ali seefu kye tulina okulwana yeno junta awa common enemy be abantu be mulaba nze ndabagamba omulabe waffe ali namba emu omulabe w'eggwanga ali omuntu omu General Muhoozi ye mulabe kati w'eggwanga kuba bino biba bigenda maaso nga abantu babakwata nga tebayise mu mateeka abantu ne babakwata n'abulawo ne bamubuzaawo emyezi 2 wiiki nga tebamanyi gy'ali omuntu ekyo ky'omutwala mu makooti kyakitegeeza you become the enemy of this country no one is safe buli ayogerako ogenda kujja omukwate mutwale mu makooti si nawe toli waggulu w'amateeka you're bound by the constitution ne gwe okola by'oyagala okutta emmundu lwansonga olina emmundu z'eggwanga sinazizo za ggwanga abantu paka abantu abo banaategeera nti bino ebintu si byabwe bya ggwanga omukulembeze omulala wajja you don't disband the army tokera ku makyalo gamba amagye bwe namba gobye enyingizewo abalala no amagye it is an organ of the state galina kukuuma abantu n'abintu byabwe tegalina kukuuma mukulembeze wa ggwanga akola ebyo n'ebikyamu kuba amagye bajjeno balina n'obuyinza okugamba president nti ekyo kikyamu kyokola mukulu president bamodivisinga kuba it is an organ of the state judiciary inogamba ku mukulembeze nti kyokola kikyamu okwata ne bataba wa beiro kikyamu okola kino lwaki mukubira abalamuzi obusimu totomuta ng'alina kukola profession kyemugamba amateeka gagamba ki naye baavadda ku mateeka bakola bye baagala that is the number one problem ebyo bye bakola nammere bibadde bituuka ku opposition nga nammere asinika mannyo ebintu byonna bibadde bituukagawo nga right honorable Anita Arooza ye ani untouchable yayise etteeka lyo sovereignty bill nga ye Arooza terigenda mukwatako nga Arooza ali omu ku bo bamulaze nti gwe oli kakyere oli mannyo wenu totuukayo wano fe bakaguje okyegedde bamulaze nti tukola decisions at all levels in this country ne bamugoba agenda eri uyo mukazi watu bamugyeko security mubagikendezeza bonna ba commissioner bali mubakolako investigation kati mwabakola kubanna mu investigation no bajjako security mmwe baani mwemuloza temuli waggulu w'amateeka namwe babakoleko audit mwe temubba sente za muwa musolo mwemuloza be mukola bituufu kyenva kugamba nti no one is safe in this country all of us we are accountable kyovola batulina olondo omukulembeze ng'ali accountable Kenya mu eruto mu Kenya abana Kenya bakera kubaje nebeka abategera lwasonga banansi be bamulonda ategera obulumi bwe balimu is accountable to them never tuloza ne wano omuntu wekalakasa basasi kumufiirako okyegera emirambo jugwa naye mu Kenya abantu bekalakasa na ku wiki banywa n'amazzi ne bekalakasa mpaka ekintu abo ekikola luto yagera bagenda zikalayira nayisaawo na signing amateeka agamu era ne bagalangira nti gano gayise kuba aina kukozesa magezi okukulembera abantu naye wana akozesa mundu kutta abantu kuwamba abantu kuteeka abantu tera ogwo mulembe mpaka nga tulwanye no family emu era ze ngamba babajje n'otafiire bajje no Katumba abo bajje no jena abakulu abali mu magye banaye mujje tuwekate ku opposition tulwane junta tulwane family ruru tuloke tudde ku ggwanga tugambe nti kati bananganya ayinza okulembera eggwanga okyegedde tulina kutuula n'abo abasajja balina experience tulwane ffenna buli omu akwate waasobola asobola okukwata emmundu ayitemu eyo enkola y'emmundu akikole okitegedde asobola okuyita mu ngeri yonna akikole kuba kati ffe tuyise eno mu nkola y'amateeka kugaana kulwana kugamba nti kwogera na mumwa defiance naye bo basobola okuyita eyo n'emmundu bambi tubegayidire bakikole anti abamu bazikuba bakyakkiririza mu gavumenti ate bakkiriza mu gavumenti nga otafiira azivuddeyo n'ayogera ate ne babagikiriza mu nayo kennyini batunulire future bagenda bakwata bagenda kubatta omu ku omu tutundire gino emyaka 5 si mu transition we basuubira okubeeramu tutundire baba n'abeera mu gavumenti enaddako tebajja bawa bifo kuba they don't match with the generation ekirala tebajja bawa bifo kuba they are threats
bakimanyi basobola otandikawo governments nga kasiri eggwanga bakimanyi basobola okwempawalinga guno omulembe omuto ne gujjako gavumenti yaabwe bakimanyi basobola okwempawalinga guno omulembe omuto basobola okuguwa ku magezi ne bajjako famire ruulu okitegeera naye obayo bajjeno nga basatu ne bagamba nti ekimala kyokola kikyamu baba batumala ne tubeegattako ne bayigiriza bannayuganda sikiru ne bajjako famire ruulu ffe ne tudda mu ggwanga ne tugamba nti bannange amagye galina kubeera magye ekyo si kyasibya Dr. Kizza Besigye kubanga bibimu ku ebyo yali agenda kugula mundu kujja ku gavumenti ya Mwami Museveni. Ekyo si kituufu. Si kituufu. Bo bagamba nti yeso nga lwaki ali mu kkomera essaawa zino. Kati ebe boogera byonna hiyase baali batebereza butebereza. Kuba Dr. Kizza Besigye yabakangamu n'abagamba tetugenda kuwangula Mwami Museveni nga tuyise mu kalulu. Era ndi mu kuyiya ntoto yabagamba. Ndi mu kuyiya ntoto ngeri kyenjako gavumenti eno. Kati bone batandika oleeta ebisitole byabwe by'okuteekawo muwayiriza naye kuva amabega baalinga bamuwayiriza ne bamusiba ne bamuta ne ku luno yabagamba ŋŋenze kuyiiya ngeri ki gye ŋŋenda kujjako gavumenti ya Mwami Museveni ne bamukwata ebyo by'emundu biki ebyo byonna bya kiyaaye ziriwa motero mu yasula mwalimu emundu baali bageze mu samiti zaabwe kye yali akola kuzzamu bannayuganda amaanyi nakuba wasuubi nti tetusobola kuddayo mu mulembe guli ogw'emmundu naye tulina okwerwa nako tusituke twegugunge tugambe nti ekimala kuba tebasobola kutta bantu 2,000 tebasobola kutta bantu 300 naye ffe tuli mutera batiisaako bano nga abala tukawadinga nga tutya twetaaga okuyimira ne tugamba nti ekimala bebasse bamala famire ruulu n'abali mu NRM mwetaaga muyimirire ku opposition mugambe nti ekimala then tudde mu opposition tudde mu competition eri RFA naye no competition gye tuli muteri RFA erimu okutta erimu okusiba erimu okubuzaawo erimu okusaanyawo obulamu erimu okufuula abaana bamulekwa twali bate tulina buzibu singa tubale tukompitinga tetumala tudde waka oba wabbya akalulu naye ne tusigala nga tojjawo obulamu bw'abanno naye obuzibu gojjawo obulamu bw'abanno ate gweoyagala oba busigale nga buseeyeeya ojjawo abaana b'abanno gweoyagala bo basigale nga bali mu masomero ag'ebbeeyi nga balina kusereza mu amusolo gwotta banno naye gweoyagala osigale mu bulamu obulungi. That's where the problem comes in. Nti wandibadde obba akalulu tukimanyi ojja kgenda ojja kaddiwa ojja kgenda tolina control over nature emyaka gijja kukwata naye obuzibu otta abantu tebajja kudda otta emirembe tegijja kudda abaana bafudde bamulekwa bazadde baabwe tebajja kudda awo obuzibu bwe buva nti twagala emirembe gibeerewo naawe ng'ogenze President Museveni. That's where the problem comes in. Nti gwotufuza emyaka 45 oyagala mutabani wajja atukwate mu wajjawo age limit wajjawo term limit naye atufuge mpaka myaka 8 alete luhamya naye atufuga aba atuuka emyaka 5 naye atukwatemu naye atufuga emyaka 4 mutufuga mu abatuzaala oli awo gamba bazzukulu ffe tuli bazzukulu nze ni muzzukulu wa President Museveni nze siba atuuse okuzukuza nze siri muzzukulu we siri saagala siri muzzukulu wa President Museveni nze amwe citizens am above 18 saagala nakumpita muzzukulu kuki simanyi bewaffe sibo atuuse okuzukuza President Museveni alekera okuyita abannayuganda abazzukulu be kituufu ali mu myaka egy'okutuyita abazzukulu naye tetuli bazzukulu be tuli bannansi baggwanga lino era alina otutwala nga bannansi kada bazzukulu kyobola atukuba emiggo n'atukuba tiyagaasi n'akola buli kimu amanyi akuba bazzukulu be nedda twagala kumujja ku ntebe era twagala kujjawo famire ruulu. President Museveni ekyobukaka kyandiwadde eggwanga lino tukeera kumaca kutaggwanga naye ate abantu balonda abantu bamulonda tewali amulonda oluvannyuma lwa myaka 5 tewali amulonda bantu bamulonda naye batini okusinga kubalonda opposition abantu abamulonda batini okusinga kubalonda His Excellency Kyagulanyi ekyo bayita democracy nti gendera ku ky'abantu kyebakoze naye gwe okozesa mundu Kyagulanyi omukubi emiggo owooza mbu talina ideology tebikwatako oba nina ideology oba sirina abannayuganda basazeewo nti nze si gwe olina okubuulira abannayuganda ani alina obba kulembera mu myaka egiddako okyegedde kali President Museveni yeetadde mu ngatto ezigamba nti ye yalina obuyinza okutubulira omukulembeze gwe twagala. That's where the problem comes in. Nti si gwe alina otubulira mukulembeze kyalina otukulembera emyaka egijja 4 oba 3 oba 2 oba 10 oba 5 fe abannayuganda oba tulonze muntu musiru abeerewo okuba gwe tulonze tujja kutegeera nti musiru tulonde omulala okyegedde nga gwe tukugumikiriza emyaka 4 tusobola okugumikiriza omulala emyaka 5 okyegedde kati atwesonyiwe tagenda tupaatikako mutabani we ate nekirala buli omu alina okwogera opinioni ye nga bw'ayagala General Muhoozi oba ayagala ajje yesimbe oba mukuba akalulwadde wali
tagenda kuwamba ggwanga lino nga President Museveni we yali wamba mu 1986 kati bino byonna alina okubitegeera nti lye ggwanga we all have an equal share on Uganda ali privileged akuze nti President Museveni yamuzaala naye alowooze ku nkuminkumini z'abantu abazaalibwa abantu abalala bazadde abalala nti eggwanga it is a common item fena gye tulina okusheyaringako si famire yaabwe yokka yina ofuna obugagga mu Uganda wano si bo bokka be balina okubeera nga beeyagalira mu ggwanga lino be bafuna security be bafuna obugagga be bafuna buli kimu naffe abanaasi tulina okubeera nga tufuna ebintu on merit era njagala nkubuulire obuzibu bwe tulina famire lulu oyo abyogera agenda wummula alita yalinga twagala balamuzi baveyo bakonda eminge President Museveni byakola twagala balamuzi nga bakyalina obuyinza baveyo bagambe amateeka gabakkiriza agabafuga mu judiciary you advise the president kino kikyamu kyokola omukulembeze kino kikyamu fere tugenda kikola amateeka gagamba kino kitugenda okugoberera era n'okikola naye ye buli muntu kasimu omuntu ne bamusiba temuyina bujulizi temuyina kimukonvikitinga nene mumusiba ebyo bintu bikyamu kale tweyanziza nnyo bwetyo bwe tutambudde leero ku emboozi mu UG mbadde ne Honorable Magezi William gwendi naye agamba nti ajja 231 Kyaddondo nkunyingi wange nti agira yeteekateeka akuteeketeeke Honorable Nkunyingi alina kati kunteekateeka kuba kati ffe omulembe omuto twagala naffe tuteekeko contribution ku nsi emyaka 10 giba gikumala ne Magezi ajja aweerezeemu emyaka 10 agende ku kirala fena tugende batukuza batugamba ffa abakulembeze b'enkya Honorable Mwoda Nkunyingi saagala ndabe nga mulabe njagala ndabe ng'omukulembeze ali in waiting atandika kuntraininga nti Magezi bwe bati bakola ebintu anyambe nako atandika okumpa ne kasente atandika n'okungulira ku masuuti atandika n'okunkuba abantu n'ebipanda kubisize atandika n'okunkuba mu bantu nti omwana ono namulaba nga alimu ensa bannange we naabasize aendoosinge mumulabiranga ddala kuba okutwalize wamu I am the best man fit for purpose guno mulembe gwaffe tukyali baana bato tulina obulamu Mukama atuyambe naye President Museveni yagambe kino ekisanja timu no sleep teri kwebaka naye nze njagala okumusaba President Museveni emyaka gy'olimu gya kwebaka emyaka 82 gya kwebaka kukuleetera kamere kasupu wotunula ku environment yensi wotunula ku byokoza achievement zo gino emyaka gy'olimu gya kwebaka era tukusaba webake bambi yebake fe tukulembere ggwanga alina kubeera ng'awummudde egyo emyaka gya kuwummula kwebaka ebintu byonna mu nsi oba obikoze byonna ng'osigaza kwebaka bwebasi kuwummula era sagala yatuzuukuse agambe nti muzuukuke emyaka gyonna 4 abadde yeebase kale ate ku 82 atuzuukuse twebaka kuki tweyanziza Geoffrey Mayanja yenze tukwagaza kaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Body Search King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo
bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.